cease fire wonna we muli olutalo luno lwatandikira ku bibuuzo bisatu. Jnr talina appointment letter nagireeta era Kasuku yagiina appointment letter yange. Kaimwe mwenna abaali bagamba nti Jnr talina mulimo ebyali byogerebwa Kaye Wisdom ngera Abannayuganda bonna batalina byakola bagenda ne boogera ku bantu be batamanyi. Appointment letter yange nagireeta. Kaye Wisdom yaŋŋamba nti ajja kumpa $1,500,000 nga ngireese kye nakola. Manyize soogera byesaakole kwaze ni musajja wa wino ni musajja wa facts. Era yayimirira ku TV munaga nti Jnr bw'aleeta appointment letter muwe $1,500,000. Appointment letter yange nagireeta. Waleeterwa ku zonna kwango ina 2. Nina appointment letters 2. Namuleetera ya ministry nga n'omukono gwa permanent secretary kweguli. Ekyakozesa kino abantu bangi mugenze muno n'amannya g'abantu. Gundi takola eyo, gundi yeerimba, gundi talina mulimo. Naleeta dda appointment letter yange nenjiwa Kasuku kwa Kaye Wisdom mukwano nnyo gwa Kasuku. Ebiseera ebirala we mubanga mwogera ku bantu abantu bajja kusuuwinga. Nze Kayabe yebaze Katonda nti nze ni mukwano gwe. Mwogera nnyo ku mirimu gy'abantu nga temusoose kukola research. Ojja genda oyogera ekintu out of excitement nti omuntu talina appointment letter agireete bakusuuwinge. So ekyo kimu. The good thing kati ejjo nalinze sente zange $1,500,000 ze yaŋŋamba. Nkubidde Kasuku amasimu ku makya ne mugamba gamba Kaye ampe $5,000,000 zange 5. Yabombi. Kaye yadduse teziriyo. Wayingidde ensiko. Kakati mwabali ku mainstream media. Abaleeta Kaye nga agamba nti sina appointment letter. Nakyo mwegendereza omulundi omulala. Ba producer bezo anikati karakata muli bakwano baffe. Neto muteekayo bintu out of excitement. Mujja gena muteekayo omuntu nga agamba nti omuntu alina appointment letter. Agireete babasuuwingi. Ekyo kibe ekyokuyiga. Lwaki tewasuuyinze Kaye? Kaye sobola musuuwinga because eryo siri ekkubo ye yasooka Kaye mwennyini yatugamba nti agenda tusuuwinga ne Frank Antambi. Lwaki? Yamanyi. Kakati eyo saagala kugendayo. Ekyokubiri ekibadde mu button. Nagamba Wisdom Kaye. Kye namugamba teyakitegeera ndowooza. Namugamba tubuulire buloko namba ne ploti namba. Ebiri ku kyapa kyo. Abantu bangi mu ggwanga lino wano wenjogerera ndi mpigi. Siri mpigi. Oli mpigi. Siri n'aladisi w'empigi. Goli naye. Abantu bangi mu ggwanga lino bayina ebyapa ebitali bituufu. Era kye kitusumbuwa mu ggwanga. Ejjo nabadde Makindi, same story. Fake titles. Ziri all over town. Zizunga. Omuntu n'omusanga nga ayina ekyapa. Ng'era agamba nina ekyapa, naye ng'ekyapa kifu. Kubanga tebakebera. Kubanga abantu tebakebera byapa. Abannayuganda balowooza nti buli ayina ekyapa kituufu. Era abamu baguza amataka n'atatwala budde genda mu ministry y'ebyettaka akebere oba ekyapa kyayina kifu. Abamu bakutte ebyapa amanya bagakyusa dda. Goli eno owoza nina kyapa nenge ekyapa amanya tegakyali mu ggwe. Nze nsanzeeko ebyapa ebbanga lyemmaze mu ttaka nga national ID abagiriko baafa. Ng'omufu yakomawo n'asayininga transfers. Nezigenda mu manya g'omulala omufu. Nze nsanze ebyapa wano ng'abafu balinga abaazuukira. Kakati bwe nkugamba omuntu bw'agamba nti leeta ettaka lyo aba agambye leeta buloko namba
ne plot number gosirike fe tugende tukebere kye bayita search bwe kiretanga amanya go tiki bwe kiretanga ga mulala nga wetereza so sigwe kwesooka genda ku NASA ofune ebipapula Junior nina ebyapa ni Junior asigwa confirming ebyapa system weri Waludde banka yatuwe milioni za dola okuze ebyapa bya Uganda ku system ekyokubiri era Kaye kyataategedde era kamuyambe ayina ndagaano osobola okuba n'endagaano naye nga ku kyapa toliiko kyawulira abantu nga gwe technocrat omuntu w'endagaano abantu abasinga bayina endagaano okay betuyita ab'ebibanja ow'ekibanja asobola okuba nga ayina ekyapa kye nga n'endagaano agiina naye nga landiroodi waali nannyini ttaka ng'amanya agali ku kyapa ga nnyini ttaka kino kirekawo w'endagaano n'amanya abayina endagaano omuntu ng'oyina endagaano weefeeko nnyo ofune ekyapa mu mannya go a title is the conclusive ownership bwe bwannannyini obwenkomeredde mu nsi yonna against the whole world kiddemu omulundi gumu bakitegeere omuntu ng'ayina ekyapa bwe bwannannyini obwenkomeredde against the whole world era abantu abasinga mbagamba nti bw'ogula ettaka nga waliwo ayina ekyapa weekutuleko mu luzungu kye bayita mutation weekutuleko okole ekyapa ekikyo ow'endagaano aba tannaba kubeera fule naye nga naye aba n'obwannannyini obuteekanankana na waakyapa ekyapa tebakimanyi kikwekalako okwegula ofuke nga gwenannyini ttaka yonna lindamu ow'ekibanja ng'ali ku kibanja kye nga mazeeko ebbanga nannyini ttaka landiroodi tasobola mugobako kubanga ow'ekibanja akuumibwa constitution article 237 of the constitution egamba nti ow'ekibanja tasobola kugobwa ekyo kisinzira ku bbanga lyamaze ku ttaka ab'ebibanja abamu tebalina na bintu biboogerako nnyo naye waba amazeeko ebbanga ayinako ebijja ayinako ennyumba abaganda basiimangako ne ffene ab'ekitundu bamumanyi nti omuntu ono abadde ku ttaka lino emyaka 3 kakati gwe n'oba oyina ekyapa tosobola mugobako era pulezidenti kye yakola bonna ba landiroodi agenda bakompasetinga gwe oba oyina ekyapa nga kiriko abantu genda mu ministry bakompasetinge naye togenda kugobako bano bantu bascooters pulezidenti yakigoba ne eviction so ekyo Kaye ndowooza kyataategeera naye ntwala omukisa guno okusizinga fire Uchegera seize fire ng'okakiddwa nga tokakiddwa nga sikakiddwa era Kaye muganda wange jangu tukole uchegera yes jangu tuddemu tukete fenna tuli beenaalemu ose naketondera full figure recent omanyize jaganye emirembe enkolagana era full figure oyo namwetondedde mama Franco ne Forest Kaye full figure Junior Dr. Tiamari tuli beenaalemu asibaga lwaki abeenaalemu tulwanagana asibaga yabavaamu yakomawo lwaki abeenaalemu tulwanagana Wisdom Kaye nga ffenna tukolera gavumenti y'emu Kaye jangu tukomewo tukette nga bwe tubadde okisegeera tuddemu tufune sente kaze nabeera ne Kaye oyo nga Kaye embega aketta chairman Nyanzi nze kyesasuza kuvuma Bobo Wine Kaye ekimusasuza kubega NUP kakati we batulaba Kaye nga tulwanagana bakama bafoloza bawulira bati era netondera nnyo bakama bafu ababadde batuwa emirimu mu gavumenti ne Kaye tubeegayiridde let us solve our differences mfunya amasimu mangi okuva mu bakulu nga bangamba Junior ne Kaye mwabadde kinga mwenna muli ba NRM ngati mwenna mubeera wa genocide muli bande tuli bandeemu Kaye ekituwalanya kyeki mulya ku mukono gumu lwaki tulya ku mukono gumu gavumenti ya President 7 aine tudda mbatu wamane twevuma so Kaye ekintu ekyo have seized the fire
jangu Kaye tuddemu tukette tukole emirimu nga bwe gyatambulanga. Kaye tubadde tutula ne tukola strategy nosigalayo mu Nuupu okette nisega ate bwenvuma Bobi Wine tufune kasente. Egwe mission yo yakyuka kwa watugambye ati nze twali febe basoko sindika mu Nuupu tukette. Bona kino ekivubuka kisami kimanye ne tuvaayo kati bakaye ne baddayo. Era sente Kaye kyatababuulira nti esente ezimu ze nakozesa ogula emmotoka zino zaava ku operation wano nga Bobi Wine akomawo. Eno gye bamukwatira ku kisaawe. Wagirimu operation twazirimu ne Kaye twifulibwensi media ne Kaye. Kwaye Kaye omulimu gwe gwa kuketta chairman Nyanzi amukubira essimu kati ne baketta buli we baketta chairman Nyanzi ne Bobi Wine abaawo. Era nze nali simanyi hoteli ya Muwanga Kivumbi eri waneegundi Kasangati Kaye yasooka okuŋŋamba nengamba Junior tuva kola operation Bobi Wine ali ku hoteli ya Muwanga Kivumbi Kasangati bwe bateri ya Nuupu muje wakani eyonge wabesije Muwanga Kivumbi ayinayo hoteli Bobi Wine jabere ekiro. Kati Kaye abimanya atya omanyi Kaye akubira chairman Nyanzi simu. So musonyiwe ebyama bye nayogedde nabadde sagala kujjayo secrets nebyo tubyerabire we start again. Osegera muganda wange Kaye jangu tuddemu tukole osegera tutambuze ndiye no mpiji ndi mukola mirimo gya ggwanga. Kaye jangu tuddemu tuketenga bwe twaketta teri kituwalanya Kaye sikirabawo my brother. Milioni 5 zozogera ozumusonyiye Kaye milioni 5 Kaye nzikusonyiye ninga zabadazina ninga kitufu nenga krizoka yezo milioni 5 badozi Kaye ne milioni 5 era toziyina hakati yasule kazo musingo lumu nga nebyapa byewalaze sibibyo aina flat ekawala ate amanya gagali ku kyapa Kaye wandagano abana bagaba n'abantu bagaye muno yabisikira ate nenda ati bya family Kaye takali yali eseri ya family nga bwenkera ku macha nenyenda nange nendete takali ya family ngenda gane gama nti tamale Mirundi Jnr bwafa Junior lino liryo Kaye biyakoze ngate ekyapa kiri wa mulala ngate ye wandagano tuddeyo wali omusonyiye n'obukadde obutano Kaye nkusonyiye n'obukadde obutano mbukusonyiye kwero badde tobuyina siraba lwaki Kaye twerimba Aizo kwa dagenda bwewola. Ine motoka dagenda so singa motoka na. Ai motoka Kaye yagitunze. Ali mu bondi aina milioni 2 mbu yabadagala gulanga yange. Nga wagambye ate motoka eri mu bukadde butano. Yagitunze milioni 9. Kaye taina atambulya mu vitizi kati anonya motoka. Uba. Vitizi weri ya pinki kano ka driver ke kano ka dance ka kateru. Akakamera ku TikTok akasamenya akavu. Ke kamuvuga. Eri agitunze era ne mu nabani kati we bagenda emotoka yagitunde milioni 9 kati zine 10 nayongereza ake milioni 11 yazijewa mu bwambega bwe tukola kati Kaye ku bakulu bamanya inzo bulwa milioni 11 nawe twakola ballot no bullet nga mwala wa president Natasha ye chairman waffe yalimu ashibaga katoka Luvini Kayanja inze Dr. Tiamale ne Wisdom Kaye obimanyi nawe ballot no bullet Kaye we yayambalira gundi yeye nalemu t-shirt ate kati je twalonkingira waggulu ku hoteli buza Kaluvini Kayanja njimanyi njiji ne tugenda nga President Museveni alambula trueke ne yali eruwero tojijukira Kaye yali informant no musirikale awedde emirimu Kaye gwaza Wisdom abakulimba mwamanya abakulu so muganda wange Kaye nakusonyiye era I have seized the fire komawo tukole emirimu gy'eggwanga nze ndi mpiji leero lumu siri mpiji wano size kusolovinga byamataka so n'olwekyo waliwo obukwanga tumaliriza olinawo obukwakulizo bonna bw'oteeka kukomawo okwe oba free entry free Kaye nkuteekako obukwakulizo busatu nga nkusonyiye okisegeera buli busatu asenye Kaye obadde otuwunyiriza kaboole ku channel kwe tubeere ya Saimo tuvula twali twagobako obukwakulizo busatu Kaye ng'okomawo tukole Kaye blasting amanyo oyasama nnyo n'otukuba amalusu n'otukuba kaboole is poisonous
Omugulira akasenya ne gondo kusinga. Kaye yegulira akasenya. Neddagala. Omanja gatutereze badde bituyombya bigwewo. Mukole bulungi. Bafulanka ntambi bakasirye bagambye nti Kaye tukusonyiye. Naye oba okumawo ku pano. Okola naffe YouTube videos bulasinga amanyi. Ekyokubiri Kayerekera okwogera nga otukuba amalusu. Yogera ko mpola. Abantu baba bakuwulira. Okwogera nga okasuka emikono n'otukuba amalusu bikomi. Omaika kati tuli mukuwa solutions ebyentalo kati bikomi. Ekyokubiri. Yatukuba engalo minio. Kigambo kinene ekyo naawe. Kigambo kikomye ku ngalo. Kiri ekisembayo kireke. Ekyo nakyo Kayita kiddamu. Fenna baba basuze uwe. Abanoonya toilet paper, abanoonya sabuni na ekyo nakyo Kaye kikomi. Ntambi yagamba naye yasulayo. Ne Ntambi naye yagamba yasulayo ko naye ngo mwami Kaye. Ingala ate sibira walala. Saimo Kawalata naye yasulayo ko the same issues. Ne Saimo yasulake wa Kaye. Saimo yasulayo Kaye yagamba yasuza Kaye Saimo omwaka mulamba. Ne Kaye nga mugagga nnyo ne Ntambi yamusuza omwaka. Nasuza Ntambi omwaka. Ne Saimo. Ne Saimo mbunangi. Gwe yakusuza bangaki. Mbwateze yasuza mbwe emyaka ebiri. Ngo kyasoma. Ngasula uwe nenga ateno bwalya mukazi wange tasi. Kwa nalinge wakaye chukange eno bwalya mukazi ne Kaye byonna tubikusonyiye. Bana mu bani ali basonyiwa. Kaye tubikusonyiye. Tugenda kuyokubira ensonga gy'ogambye kwakulizo. Kaye byonna tubikusonyiye. Okitegera ebyokulya abakazi baffe otutadde engalo minio otuvumye otukubya amalusu we have forgiven you. Jangu tukome tukole emirimu. There is time for war and time for peace. Seged. Ekyokusatu akakakuliza akasembayo. Koyagala omuteeka. Ave kazo. Addewa. Asembere kweno kalina gye yatulaze. Bwe bayiye. Ajipangisa. Eriya kazo mu single room. Kaye woba okomawo. Ali mu bondi ali mu nnonya motoka. Yagenze munayagala no Subaru bamugambye $5,000,000. Ngainavi. Kaye buli jama ye motoka yange ya $3,000,000. Subaru ST. Buli jo kyamanyi. Yagenze na meka. Bwe yatuze ali yayeri enkadde $9,000,000. Nayongereza ke $10,000,000 nemuza $1,000,000 meka. 2. Nalumba bondi. Nagamba nje kali motoka nge yako ka junior. Omusajja yamugee Kaye. Emotoka jola muzo tegere bei jerimu. Ko yenedda. Nagamba junior UBN. Kwa tuli ku UBP. We tulikata. Tetuli ku UBP si yeri latest. Yeri latest. Eneri UBN Z. Ye yasembayo tugene mu UBP. Ate motoka yange yandibadde UBP. Nena gitumya kuva Japan. 0 mileage tolaba yakatambula meka. Ababa yiyo. Tolaba kakaaga. Just kakaaga. Tegeza ku 0 mileage. Yagira ku 0 mileage. Emotoka yange just kakaaga. Kati okujishipping ene motoka nnungi gulanti. Gwe nagende Dubai. One. Yali mu process na jija Japan. Ne bajishipping Success Motors. Kakati Kaye yagenze mu bondi omanyi yali yagitunze mbwa yagala abere nganze naganje kale motoka ya junior bamugaye $5,000,000. Yadu semis. Basi yaguze nge yakasuku. Yakasuku ate nayo ya bei. Eyo ali yajulaba. Yakasuku kawundo. Sebo bato ina $4,500,000 nogenda waggulu. In fact mu babuloga wana basingo vuge motoka ezebei inze list wajigaba list nat kamba bulire babuloga basingo vuge motoka ezebei mu Uganda. Kasuku nambe hali ya new model eri mu UB something. UBM Saimo Kawalata avuga UBN motoka mpya zino nuwe empya zakajja new model zifanananga Alfadi. Saimo javuga Junior Subaru ST bajita ST egondi tabo ati tabo zezibera eno ya bei kubanga yo tabo waliwo Subaru Forester ezitaliza tabo ezitali mbi kufwao kati wotegera ati ya bei nge ina tabo nga bolaberi eyenyinde mu maso nge yasamye eno sport car
bagikolera misinde si ya comfortability baginonyeko era tax omuginonyeko zezimu ku motoka in fact Subaru ne Harrier zezimu ku motoka kati singo tunda mu Uganda. Yes. Era wobona azeyimba mwino ko ya ne million 5 plus. Kati empya yeno Subaru eyakajja in fact ngenda kuzaayo eno bampa ate empya ya million 8. Empya ya Subaru eyakajja waliyo ne Harrier eyakajja fananga Range Rover emabege eringa Range Rover eyo Harrier ezo sobo ziri mu million 8 abagagabo bazina mbalaba addako okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi mu babuloga mwana bali awo ku TikTok bali basatu waliwo gwe bayita Ivo Official mani yali dancer segera uyo ate ye mukambwe bebaddakaawo muzino zifirudala wumu nempya zimarkets empya kati abana ba TikTok awe bali nerabidde Calvin Kayanja avuga motoka ebbeeyi bagamba yagwamu Calvin Kayanja omumanyi gwe goyogerako manyi bagamba yagwamu Calvin Kayanja yomu kuba singo vuge motoka ey'ebbeeyi ku social media avuga motoka kiba kikulimba Subaru Forester million 45 ati abogera tebamanyi bya motoka kati olizo za kayaya samye nomuga kayomanye bya motoka naga ate tayina ali mu vitizi kwa hali ya yagituza agenda gula ne ayongere ku sente kaeze jagala avuge motoka ennungi kayakole ebintu bisatu bobango yagala abantu bakuwe respect have a nice car that is one nzolaba Junior nyenda mu meeting za mataka ku myaka jange 25 wemba mvuge motoka ya million 5 plus tebajja kubisa busente teri agenda kuzibisa busente sente kaze Junior nzoga nakubya million 3 of course kati yolijo oboji vudde mukaye kyatamanyi bakita branding mubuno obwambega kayebwe tukola ferwachi tukolera state kufuna yo bintu nga bino kwe branding ati ovuge ku motoka ennungi kakati omuntu wa bulijjo abakusinga emotoka kati gwe lwachi obwambega kakati yekayeche mugamba nga tuddawo okubeera ba friends kwaze namusonyiye buy a nice car ku myaka kayeja amazenga akola kayali myaka 4 plus ifa ndi wisdom taina kuyomba nange kwa nze naliye makerere nga kaya akola era kaye yagambye ati ye wadda kituufu nze Junior naliye makerere nga akyali mwana muto kaya asinga emyaka 2 3 omanyi wisdom kaya nzaala Junior kisusiza mwawo kali myaka 45 let us be fair Frank atambye ali mu early 30s is am 26 you're in late 20s I'm in it's not late first 20s ndi ku second floor kakati oyomba tyo no mwana gozala kayeleze tire musiru kati Junior can you take Junior serious baye zokusanga oyomba ne Junior ngoli myaka anasinsi yali gotati obaka echi kyamu ne ugambye seasons fire ana seasons fire kayina musonyi ati tuwe wa solutions ugambye agule motoka kayegule motoka ennungi if you want respect respect is not forced nze ndi wano mpiji nzize ku solving land issues neteri asobora kunzibisa milioni 4 omusajja ovuga njijide motoka ya milioni 5 abantu bakuwa ne respect respect branding kitegeza a car is the first thing you must have if you're a celebrity kwa boy na liji jokozeche wetaddeko ekyokubiri kayeve kazo ekifo kyokka kita imejiyo kazo abantu banji tebayina mayumba kwa nebwo zimbe nyumba tezza sente in fact okuzimba nyumba zimba rentals naye baako bonna baserebo ababana bene BS basula wali nalya najera Kisasi Kulambiro Munyonyo baserebo gye basula kyekakubya sindi mu lutalo lwa Shiba neba serebu mu America basula mu Beverly Hills tekina we kyawandikibwa it's automatic ne Kenya bagita batya Westlands era bwogenda nge Kenya notasula mu Westlands obato linacho gamba gwanga mbuka Kasuku drive Subaru yagitunda dago kyali mu bikadde nagula Harrier Kasuku nagula Benz formatic nagivaako nadda ku Harrier nyum chopula abana bogera kube batamanyi ati bwe buzibwe tulina ku social media kati labo ono mbuka Kasuku avuga Subaru don't be stupid ebyo bya bikadde
tambula ne.com Kasuku yavuga ko Benz Formatic black ya black tatange namugamba nti motoka Kasuku zovuga ngaza abasajja bagagga ab'emyaka gyaffe bona akulo naavuga ki people have money nagenda nagulendala abantu balina sente kituufu kaka nalabe gundi kayenga avuma kawalata omumanyi obugagga bwali oyo Saimo yazimba era mu bannamawulire abali obulungi Saimo ali bulungi alina mama we yuke avuga UBN zino nze Saimo nga sinnamumanya nali manyi muneka walata talina sente but is a humble man so njagala tuterezeemu. So you're ready to work with I'm ready again? To work with Kaye again. Let us cease fire. Today okati tukole. We have had enough. Kaye jangu tudemu tukette. Tunakola apology bakulu babakozesa. Abakulu abatukozesa bakama baffe abankubidde simu nga muli banyivu mutusonyiwe ne wisdom. Mu biti ebyenjawulo wabadde bakama baffe abankubidde abali mu security. Niba ngamba juni amafuta tugabawa naye togogerako gwe ne Kaye mujja wano ne tubawa kadi za mafuta ne munwa wali entinda kiki ekibayombya so Kaye tugenda tulibe inaalemu fenna era ne bazabe inaalemu abatutte initiative bino si bya nupu kwa Kaisi weni yupi maskaleda bino bye inaalemu nsonga za munda atazitegeera tujja zitegeera buli wona baba buloga benaalemu nga bayomba manya waliwo sente gwe buli wona baba buloga nga bayomba benaalemu there is money